Olunaku lw'eggulo waliwo ebbaluwa eyafulumiziddwa Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Ochola ng'alagira ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yalagidde abaakwatibwa ku busango obutonotono okuli n'abaakwatibwa ku musango gw'obwakireereso oba Aidan Disodale bwe balina okuteebwa obunnambiro. Ebbaluwa y'emu eragira abakwasisa amateeka mu kitongole ki KCCA okutaba bonna abaakwatibwa mu kibuga ne balemwa okusasula engassi. Ebbaluwa eno yajjidde mu kiseera ng'abategesi b'ebivvulu okuli Abbey Musinguzi amanyiddwa ennyo nga Abategese ne munne Andrew Mukasa amanyiddwa ennyo nga Bajjo Events bali mu kutegeka misinde gi mu bunabyalo mu kampeyini yaabwe etuumiddwa Bail Me Out egendereddwamu okuyamba okuyimbula abantu abaasibwa ku misango gy'obwakireereesi n'egigwa mu kkowe lino. Bano bagamba tuwadde Pulezidenti Museveni yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa eno tekigenda kubayigula ttama kugenda mu maaso n'enteekateeka yaabwe. Mabega twafuna ekirowoozo kino okuva lunaku kwatibwa e Luzira patina wange Abategese yansanga mu katimba n'ambuuza kiki kye tuyinza okukolera bannayuganda okulaba nga tukyusa obulamu bw'abantu bano ababonaabona. Ne muddamu ebigambo bisatu. Ne mugamba okuva lunaze wano e Luzira baatukebedde siriimu nga 99% balwadde ba siriimu nga nze tuliko abalamu nga babiri. Tubagambe tisali twakubye zaakulya buli. Pulezidenti Museveni ffe tuli bakozi bo. Tuli ba freedom fighter abava n'ekiroozi kyaffe kitaasa bannayuganda abali mu buzibu. Bwe mubeere muzi essiza mmwe temumanya nti eriyo omuntu gwe basibira e Luzira emitwalo 2. Eriyo omuntu ali e Luzira nga bamusibira omutwalo gumu 12,000. Balowooza nti Pulezidenti Museveni teyasoose kwebuuza ku bekikwatako ku nsonga eno. Oba kiri ekigundu ky'okoze eki? Kwa yabadde alina okutuuza paaliyamenti, yabadde alina okuyita Chief Justice, yabadde alina okuyita abantu ne General, yabadde alina okuyita ba DPP, nanga tusikulabinga etteeka lino erikwata abantu baffe ku bwereere tulijjewo. Ate ekirala yagambye aba KCCA ab'omu Kampala ne waliyo abali e Masaka, waliyo abali e Mbale, waliyo abali mu makomera amalala ag'enjawulo nga nabo baasibibwa obusango obutonotono. President Ndoza kye yandibadde asooka okukola okusooka okuyita bannannyini concept ya Bail Me Out ababuuze nti kiki omulamwa gwe muliko. Kiri very clear era omusirikale yenna ajja okweyongera okukwata abantu nga kwegamba talina musango olw'okuba nti ateebereza okubeera oba kireereeso oba ki okusinziira ku kiragiro kino ajja kuba yeetyabidde obuzibu. Kati bano bategeezezza nga bwe bagenda okukozesa olw'omukaaga okutunda emijoozi gyabwe egy'emisinde gi mu bunabyalo egitegekeddwa ku lunaku lw'ameefuga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.